enjaga gye munwa n'ebikoola. It will cause you problems. Enjaga ejja genda okuggwako ng'oli mu ggulu. Eyo enjaga gye munwa n'ebikoola n'amayirungi. Oyo omusirikale yabadde ne rights zonna omusabula essasi. First of all, omukutte ku kyambalo. Ogwo nno musango. Okwata omusirikale ku uniform musango no. Oba oyagala wamba government. Bajja kugulako ogwa treason. Omanyi nti okwata omusirikale ku kyambalo oba oyagala wamba government. Ekyo ekyambalo omusirikale kyayambala government. A soldier represents authority of the state. Kale omusirikale yabadde azologama nti yabadde ayagala kunzibako muntu. Ekyokubiri ogudde oluggi bakuuma gye bali. Kale omusirikale bamuwa order akuume bali abali munda. Kati gwe buli woggula oluggi olwo. Nange, you people. But we thank God that MC Chumi Bambi yawonye, and I know it looked so bad, but abantu baffe tulina bayigiriza buyigiriza. Okay? Because bajja mugulako gwa disarming. You are disarming an officer. Gumanyi ku disarming omusirikale we SFC. SFC bwe yatuuka mu kitundu. Buli security agency eriwo. Buli security agency erina okuwaayo emmundu. SFC bwejja mu kitundu ye taking over security yonna. Kati gwe oli mu kudisarming omusirikale akuma president. Abanange ze banamu aba TikTok nabavuddeko. Hey guys, truth be told, abana ba TikTok nabawanikidde. Nze bwe ndaba SFC nziruka. Nze aba SFC bangu bako ku mukolo gwa president. Walabako nga nyega odduka buddusi. Eriye jeri kuma president terisaaga. Abo ezo mpologoma. Abo tebazanya. Baba tendeke ekintu ekyo shoot to kill. Oyo omusirikale yeetaaga mudaali. Oyo kwata SFC ku kyambalo gwe. No kwata SFC no bakwata ku kitoji. Naakuleka. Bannange yandikubye emiggo. That guy is a father. Muzadde. Ngondo zanyire kuba military police ojalaba. So it's not good. It wasn't good. Let us respect. Kati oras Chumi yada ino kwata number plate ye motoka. You just get the number plate. Ogende kwendikota zaabwe. Edikota za SFC ziri eri Entebbe genda omuwabire eyo. Because when they see the number plate they will know. Nze abasirikale sikayana nabo. Just nfuna number plate ya motoka. Nga nyenda kwendikota. Bwaba wa amagye nga nyenda wali embuya. Naye gwe tokkirizibwa mugambako. Kati omusirikale singa abadde akuma, singa mu emotoka mwabaddemu first family. Singa mu emotoka mwabaddemu bazzukulu ba president. Bwa mutwe mujjo okwekubya amasasa ag'obwereere. Watifu mwabaddemu senga wa president mwe emotoka. Bannaye tugende empola. Nze siriizo levu. Kati ebyo byammwe. Kana nze solo discussing nga chicken. Kuki. Kwa kunganyiza abasiru bana. For idiots. Ebyo bya sitanti. Hear me guys. Ebyo mukola zi sitanti mbo mu trending. Nze sikola sitanti kumanyika. Namanyika dda. Mbote bamuyise nze nyenda mu ebyo. Ngaddiwe wandaba.
bosize sitambula amureya ne wa class gondabawa ondabawa n'abamanyi nno batono nzondabawa Junior Sizunga no way era nsibira mbitu ebitakwatagana Chuvulanzi Junior bwente wanite waliwo TikToker ansinga tegeka mikolo abanene ne bajja sibuli kimonte nchibamu excuse me sibuli wa munti mbaawo nyenda mu byamagezi byokka ya Chuvulamu ga Junior aina connection tuzizimbye mu butuufu buli woyagala ozanya nnyo obubadi ati munonya views mubeerawo ne munonya views kati ne munonya trending ne munonya babogereko stop that people trending without saying anything people trending nga tebakoze na bubadi nikati oyisa abasiru bana kwabo bonna ababadde ko ogwo mukolo ani ayina capital business ki kwabo bonna abagubadde ko ogwo mukolo gwa chicken kubonna ani ayina ekizimbe wadde business etegerekeka all of them are idiots kubonna abo nga wabakutte n'obagatta ngojeko Ebrans ye mujeko mugaga ani omulala gwo walabye waawo guganti banno omukolo gwabadde gw'amaanyi kati tosobola kundaba yeeyo niwe tuba tugenda ku mikolo obuuza ani omugenyi omukulu mbo bulunoke nze nyenda ku mikolo nga bulunoke ye mugenyi omukulu nze Tamale Junior ngopita ku mukolo ng'ongamba nti Bulunoke is the chief guest ngera nyenda I just sit at my home. You see, I just sit at my home. No, these are facts. Misan of Mirundi go pereza kadi ngati dear Mr. Tamale Mirundi Jr, you are invited kumukolo nga Bulunoke ye chief guest ugo sigubera ko nawe manyira wonti ono katemba manyira wonti eno sitanti manyira wano bagala promoting abivulu byabo owangu mpite kumukolo nga shida price ye mugenyi omukulu shida price my sister wano keji kwani mama wa chicken naye najja mu bubadi bw'omwana ekizuka ekiri ku chicken mama wa ayagala nnyo kamera n'omwana ate bajja ending up nga beekubye ekizuka ekiri mama chicken ayagala kamera ne chicken yajagala kati awe wali obuzibu tebusobola kwera nga mama ali mu kamera n'omwana eyo tekibangayo gwembulira yani ani muntu kinga mama we ali mu kamera n'omwana gwembulira ayomu tewali tekisoboka so mama chicken ayina okuleka kyokka ate ne taata naye mbwe ali mu kamera abulafu kale obubadi mama chicken talina bubaamu chicken lekaza nnyo obubadi bwe gwe nga maama olina bibeera wala toyina kubeera mu bintu ebyo okitegera ekintu ekyo ebyo ebintu mama chicken abiveemu abirekere omwana kaye chicken emyaka gye tegiswala nebukera ku makyanga kabadde chicken taswala ne kati mama mukadde waffe embuto zisala embuto zisala naye olw'omwana muwala gwe baatutte ddo nnyina lwamusaze kati naye wammwe muwala gwe wabasiibudde nti ogenze mu bufumbo wafumbiddwa chicken mama ono omusiibula bannange
tulabye ebinene naye kana akavuka ke bayita sultani kano kasekadama ke Dubai nga kantimye ku TikTok yako ati nzaga bamasanyalazi nawe nakuwaddemu ko sultani no sanyuka kana kwogeddeko sultani nze sikwagala just no me I don't like you nze sagala buvubuka butayina kye buyina munsi ate nga bwefuula obubuulirira I don't agree with that. I hate these boys who have nothing to show and to offer. Babera no ku TikTok nga bamanyira abantu. Sultani yeriji mungi. Otunda chai ku Banias. Mama what time kimulala. Yeri adestanti. Zine nabye bitu bya start kwa otunuya kati boluno kembo yabadde omugenyi omukulu. Ate era yakuteba jegabe natwara n'abatuuzaawo ate era boluno kayagala ebintu by'obubadde bye bitakwatagana bitakwatagana byabeeramu oba yabaki omuvubuka oyo banani boluno kayagala ebintu by'obubadde nyamba okora omukoro tola siri Kampala ngenda kugula suuti ya bukadde bubiri njagala tusikula wamu omukoro okutegeerekeka njagala omukoro gugwo njagala ko basali musale ba Messi Kigundu Jeno Muhozi abapeero yubona babere wao gasibine byabayayi balagere vukulepo kubanga kakati olaba koyo kwekubaka sabuni era bo maranza dakoze ndiza amayumba gange gagwe mpaso mukazi amalayo kati mpasani wano ato wasambwa za ku TikTok funo mwana nga tali ku TikTok ba kujino migunju oba mama wakufunira kuba mikwano jeyo mbyalo kyogamba nti ebiwala bya TikTok migunju ebiri bobanga goba dogenda okwanjura towasaswa itaano ezo zireke walaba kalike twa promotinga ku TikTok ne kamara ne katukubaka akatabo kaliya na sebunya ne kanjogerako ne kakwogerako buli muntu yenna ne kamwogerako to promotinga ambwa afuna kyana kyo nga kiva maka g'abantu tegeza abawo omuwala yennanga wa TikTok tomwagala nga tomwanyula ali era kuno nga balina account zaagwa olumala okweripa kwabaho n'omupromoting oba junior gwe gwafuula topic na mwana wo oba mama wo yamukulabidde oba sengaawo nga si TikToka bibeera na account nga zaagwa nze n'okumanya eyembwe yanjogera keyo nali Tanzania gundi yankubira wini wa mami nga ine bizibu byali mu komera nenzija ne mujjayo naye yajja wano nanjogerera ku TikTok oyo mwala kati account zaabwe ezimala okula ziboko nga zaagwa nga gwe gwafuula emboozi yes kati fe batulinyirako tukozesa kati n'olwekyo funa mwana nga si TikToka goba owasa ate nange kyendukora ekitegeeza gwa about TikTok ne bwavena gati abawo nkwagala tusoma wangamba nti ewaabwe balina ente emitwalo ebiri sola muwasa kasita nkulaba nti oli TikTok onoonya fame sisobola baganda bange fe Katonda yatuwa fame abaho njogera video emitwalo gy'abantu nigiba nga gimaze ogiraba eba fame kati nzibya nabanoonya fame nga kyaba zaabalema sikuwasa njagala omwana w'abandi ng'ali eyo oba munakyalo oba ki naye nga wasomako kati chicken omukolo gote gwabaddeyo kabadde kabadi ze waliwo agampadde gonna nti omwala oyo si ye maama w'omwana si omwana wa tanitaniko oba ye tanitaniko oba yaani si yeye ze waliwo agampadde kubanga nalabye bonna beyayise chicken nga bonna bafeeriya bonna bantu banoonya mawulire kati kankubuuze mu bantu abo byabadde nabaana kwabo ani ayina account nga bank statement esoma kawumbi bank statement ye ngojeko kale Brian's ne mama we kuba mukazi wa business mama wa chicken ne Brian's ne bad black mujeko kuba oli mafia buli kikacha center kuteko abalala yani onagambye chosen back yali azijewa nawe badechi goma nche bayita bank statement ngesoma akawumbi nala ekyo kikaisi chosen back kijja kuli obutwa bana ekizunga kuli obutwa okimanyi singa gundi line z'amasimu zikola nga bola aba bank statement nogenda mu oba line y'esimu ekikola nga nsobola genda mu Airtel nempayo line yange nembagamba mu statement yange bukyam bankinga kuno sente okimanyi simu yange akati singa sente ziwera akawumbi
esimu yoka ya tele choze ni enyende muli asilipa za lodge bano mukazi azinga kati abantu ababaddawo omuntu wakabiye mama wa chicken Brian's ne Bad Black oyo Bad Black buli kikacha center temuna ntika taina sente naina kata receiving sente zuwe oyo Bad Black naye abasigadde bona balunku ona agambye shira price nedda nawe betuleta abagaga nawe atereka shira price afuna milioni 2 milioni 3 milioni 4 kwejarabya gwe waliozo okusinola banga wali bank statement agundi nga message walio inako milioni 5 ku banka nawe badeki ezo zibaita oyo mukazi choze ni beki enyende mliyanga sapatu za lodge njagalo okoro omukoro junior gwere ogwebyafaayo gwereka wala yambula abawo mukazi yambula nonyezo kati omukoro godi twitako tugenda wachi sigwa mukazi de kansomese bano bakadamo nagambye Brunoke gwe basondera motoka milioni 2.7 naye bana mwe mubadde ya naye batu mwe kyetwogerako mute mukimanye ebyo byababedde byetwogerako nalabye kono sekadama we Dubai ngaga wera butaita abaho wera butaita Junior oyo Timo mbwana yalinga furufiga bajamu obutwa Timo lera abachali wanga ate ndaba kati nganze Frank agwomanye mikoro gy'abantu abalala abampadde zikadi zenina ate nga bagagga simala gagenda ku mukoro nze Frank arwenva ku mulimu gwange ngende ku mukoro gwo mba spendize ekimala ekisoka nembala amafuta gemotoka yange obudde bwange nengoye zengendo okwambala ekitonyonyo barabukade nga buna ekitonyonyo Frank ogenda ku mukoro gwo sente zengendo contributinga engoye zengendo okwambala amafuta gemotoka yange agonga bala esawa zino ndikala mojo okufa kala mojo otuke Kampala ekitonyonyo ogenda n'okudanywawo like 1.4 ekyo kankikubulire ngenda kuva kala moja nga ngenda ku show ya tipo ombalala oba ku mukoro gwa Junior Kampala lwe lunaku lwenduveno jendi bana 12 no inobawo ku mukoro gwange ngenda kubeerawo so mukoro karo tukolera akantu nga kali simple abalaba abagagga muve ku ebyo byabasiru namwe tugenda balagako kalo ti omukolo nga Brunoke ye mugenyi omukulu banna Brunoke ye mugenyi omukulu